This is the Word of God. Ab'emikwano abatuuliriza era abatulabira ku Uganda TV tubaaniriza nnyo nate mu pulogulaamu yaffe eno emanyiddwa nga obuwoomi bw'ekigambo. Ababuuzaako yenze omuweereza wa Mukama Mugoya Michael era nga tubaweereza okusinziira ku YouTube, Telegram awamu ne WhatsApp. Olunaku olwaleero tugenda okwogera ku nsonga y'okukemebwa. Balugera nti nno akanaakulyako amenvu ate era n'omweyogereze takusuuza kayanziko. Nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo ekya Yakobo essuula esooka olunywa olwokubiri n'olwokusatu nga kigamba nti mulowoozenga byonna okuba essanyu baganda bange bwe munaagwanga mu kukemebwa okutali kumu nga mutegeera ng'okugezesebwa kw'okukkiriza kwammwe okwo kunaaleeta okugumiikiriza era omulimu gw'okugumiikiriza mutuukirirenga mulyoke mubeere abaatuukirira abalina byonna abataweebuuka mu kigambo kyonna. Ensonga gye tugenda okwogerako olunaku olwaleero ensonga ey'ebikemo. This is the Word of God. Word of God, number 5. Bayibuli eyogera mu Bakolinso ekisooka essuula 10 olunywa olw'13 nti tewali kukema okubakwata okutali kw'abantu, naye Katonda mwesigwa atabaganyenga kukemebwa okusinga bwe muyinza, naye awamu n'okukemebwa era anassangawo n'obuddukiro mulyoke muyinzenga okugumiikiriza. Ensonga lwaki Bayibuli eyogera mu Yakobo essuula esooka olunywa olw'12 alina omukisa omuntu agumiikiriza okukemebwa, kubanga bw'alimala okusiimibwa aliweebwa engule ey'obulamu Mukama waffe gye yasuubiza abamwagala. Kale omuntu yenna bw'akemebwanga ayogeranga nti Katonda yankema, kubanga Katonda takema na bubi era ye yennyini takema muntu yenna. Naye buli muntu akemebwa awalulwa okwegomba kwe n'asendebwasendebwa, okwegomba okwo ne kulyoka kuba olubuto ne kuzaala okwonoona, n'okwonoona okwo ne kumala okukula ne kuzaala okufa. Olwekyo muganda wange, emu ku ngeri ey'okwewalamu ebikemo ekwegendereza ebintu bye weegomba, ebyo ebintu by'oyagala ennyo muganda wange ebiyinza okuviiramu okukemebwa. Olwekyawandiikwa mu Yakobo essuula esooka olunyiriri olw'12 paka olw'15. This is the Word of God. Word of God, number 4. Namba 4 mu ngeri ez'okwewalamu ebikemo. Fuba nnyo okulaba nga tobeera mu bifo ebyekusifu newankubadde ebifo ebyo by'obeera obwannamunigina nga byesudde okuva mu bantu. Jjukira nti nno baalugera eyawukana ku mugendo efuuka kaasa. Ekyo kyatuuka ne ku mukyalo ono amanyiddwa nga Eva bwe yasalawo okubeera ng'ali bw'omu ng'atali wamu ne bbaawe, omusota ne gubeera nga ne gumukema ne gumugamba ebigambo ebitali bituufu. Nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo eky'olubereberye essuula ey'okusatu olunyiriri olusooka paka ku lwokuna. Omusota gwabuuza omukazi ne gubeera nga gusoomooza ekigambo kya Katonda, oluvannyuma ne gumubuulira ekigambo kyagwo era ekyo kye yakkiriza okukakkana ng'ajeemedde ekiragiro kya Katonda eky'obutalyanga ku muti nga Mukama Katonda bwe yabagamba. Kale nno muganda wange, emu ku nsonga gy'osobola okubeera ng'ofuba okwewalamu obubi okubeera nga ofuba okubeera wamu ne banno bwe mukkiriza mu ngeri emu ne mubeera nga muli mu muzungu kye bayita fellowship oba okukuŋŋaana okwawamu. This is the Word of God. The Word of God, number 3. Esatu ey'okwewalamu ebikemo kwe kufuba okulaba nga tuleetera abantu balala okukemebwa newankubadde okwesittala. Kubanga kyawandiikibwa mu Luka essuula e17 Yesu bwe yagamba abayigirizwa be nti ekiyinzika ebyesittaza obutajja naye zimusanze oyo abireeta. Olunywa olwokubiri n'agamba nti waakiri oyo okusibwamu oluwengo mu bulago bwe okusuulibwa mu nnyanja okusinga okwesittaza omu ku abo abato. Muganda wange, engeri gye weeyisaamu, engeri gy'oyogeramu, ebikolwa byo, ennyambalo yo era n'engeri zonna Mukama
yakuteekamu nga ozikozesa obubi n'oleetera abalala okwemulugunya oba n'okubaako ekintu ekitali kirungi kye bakwogerako. Muganda wange osaanye oweddeko anti ebisittaza tebiremenga kujja nigwe abireeta egwabeerako omusango omunene. Olugera nti kusigule bwogwa yakuyita kaddu wa nnema. Nga muganda wange okusigulasigula abantu mubasuula mubafuula kaddu wa nnema naye oluvannyuma nekiddira gwe menyini. This is the Word of God. The Word of God, number 2. Namba 2 mu ngeri ey'okwewalamu ebikemo kwe kubeera nga muganda wange ensonga ey'okusaba ogitwala nga nkulu nnyo era n'osaba nga buli lunaku sinakindi n'osibangayo buli wiiki kubanga bw'etyo Bayibuli bw'egamba nti nno musabenga obutayosa. Era bw'atyo Yesu bwe yagamba abayigirizwa be mu kitabo ekya Makko essuula e14 olunyiri olwa 38 yagambira nti mutunule musabe muleme okuyingira mu kukemebwa. Omwoyo gwe gwagala naye omubiri gwe munafu. Olw'ekifuba nnyo olaba nti nno omwoyo n'omubiri gwo byonna by'amaanyi osobolenga okusabira mu maanyi olwo n'osobolanga okuwangula ebikemo. Kira nti nno ebikemo bijjira oyo yenna omunafu mu mwoyo era n'omunafu mu mubiri. Banywa okulaba nti nno omwoyo gwo guleetera omubiri gwo okubeera ogw'amaanyi era n'omubiri gwo ogukozese okufuula omwoyo gwo ogw'amaanyi. Osabenga obutayosa olwo n'osobola okuwangulanga ebikemo. Nti muganda wange alugera bagamba nti nno akaddingana amawulu ekagajjamu omuggo. The Word of God. The Word of God, number 1. Namba emu mu kumalawo ebikemo era engeri gy'osobola okubeera ng'obyewalamu kwe kubeera nga weeyambisa ekigambo kya Katonda okuwangula ebikemo. Kyawandiikibwa mu Matayo essuula ey'okuna okutandikira ku nnyo olwokubiri nti Yesu bwe yamala okusiiba ennaku 40 emisana n'ekiro enjala n'eryoka emuluma. Omukemi Setaani n'ajja n'amugamba nti kubanga oli mwana wa Katonda gamba amayinja gano gafuuke emmere. Naye Yesu n'addamu n'amugamba nti kyawandiikibwa omuntu taba mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Kale njagala okutegeeza muganda wange ensonga ezikwatagana n'ebikemo ensonga esingira ddala okuwangula ekikemo kubeera nga ofumiitiriza ku kigambo kya Katonda era nga obwongo bwo n'endowooza zo byonna bijjudde ekigambo kya Katonda. Kino kyawandiikibwa mu Bakolosaayi essuula ey'okusatu olunyiri 16. Kakati awo ojja kubanga osobolera ddala kubeera nga olwanagana ne Setaani era n'omuwangula. Olwekyo bwe kyawandiikibwa ne mu Yakobo essuula ey'okunoonya olw'okusanvu nti nno mulwanaganenga ne Setaani era naye anaabadduka. Osobola kukudduka mu ngeri eno yokka nga osobola okwotinga ekigambo kya Katonda n'okimugamba ate era nga yonna yonna w'otambulira obeera ofumiitiriza ku kigambo kya Katonda. Bwe kyawandiika mu Zabbuli 19 olunyiri 11 nteresa ekigambo ky'omutima gwange emu okusobyako. This is the Word of God. Ezo zibadde engeri 5 engeri gy'osobola okwewalamu ebikemo. Kubanga oyo Yesu Kristo yatuwa amaanyi okusobola okuwangula enkwe era n'enteekateeka zonna eza Setaani ebikemo byonna by'aleeta. Olwekyo olunaku olwaleero osobola okumwetwalira n'abeera omulokozi w'obulamu bwo nga bwe kyawandiikwa mu Isaaya essuula ey'okubiri olunyiriri olw'10 nti yingira mu lwazi weekweke mu nfuufu mu maaso g'entiisa ya Mukama ne mu maaso g'ekitiibwa ky'obukulu bwe. Olwekyo yingira mu lwazi Yesu Kristo era weekweke mu nfuufu nga bwe buwombeefu. Olwo Mukama Katonda ajja kutunuuliza ntiisa kubanga ojja kubeera ng'oli mu Yesu Kristo. Olwekyo olunaku olwaleero era nga lw'okkiriza Yesu Kristo abeera omulokozi w'obulamu bwo ojja kuwangula ebikemo era n'oluvannyuma osikire obulamu obutaggwaawo. Kubanga kyawandiikwa mu Yokaana 10:10 omubi tajawula okubba okutta n'okuzikiriza naye Yesu yajja tube n'obulamu era tube nabwo
bulungi ddala. Mukama abakuume. Nze omuweereza wa Mukama Mugoya Michael. Tugyeko nate Uganda TV, YouTube, This is Uganda TV. For you.